Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gye ndi neeyo era nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kaakati wuliriza bulungi. Baba ayagala kuwasa Kadaama. Bino bya ddala. Baba ayagala kuwasa Kadaama, ayagala kumufuula mukyala we officially. Yamutuukiridde bulungi nnyo n'akimwegambira. Naye baba ono azze alina ebintuntu by'akola ng'ayagala Kadaama ono amuweeko mu nsonga z'omukwano. Kubanga mama takyayagala kwebaka na baba, takyayagala kwegatta na baba. Mama assa baba ono ennyonta. Kati ate baba bw'alaba Kadaama ono yenna abitiggula amuyitako ng'ava okunaaba ebbina yenna ng'agenda alinyeenya bw'ati. Baba yagambye omanyi, sigenda kufiira nnyonta mu nnyumba nga nninamu omukozi gwe nsobola okusaba obufumbo, gwe nsobola okufuula mukyala wange. Kati baba ayagala kusuulawo mama awaseemu Kadaama. Baba yatuukiridde Kadaama n'amugamba, olina omusajja e Uganda? Kadaama n'amugamba, nina omusajja, nina n'abaana. Nejjukira Kadaama ono yali yagambako mama nti ye ne bbaawe baayawukana. Kati mama n'abigamba baba, baba kwe kumugamba tonnimba. Nga mama yaŋŋamba nti gwe ne bbaawe mwayawukana. Bami nkusaba okkiriza obeere mukyala wange. Njagala otunuulire embeera mama ono gy'ampisaamu. Tuli bafumbo ne tulinga abatali bafumbo. Omukazi takyagala kumpaako mu nsonga z'omukwano. Mu kisenge tetukyakolagana. Tulinga basajja na basajja waka. Kkiriza obeere mukyala wange. Kadaama asobeddwa. Kadaama agamba baba ono amulemeddeko. Bannange, ono omuwala mumuwa amagezi ki akkirize oba agaane? Kuba baba yamusuubizza, yamugambye ŋŋenda kukyusa buli kimu ekikwatagana mu bulamu bwo. Bw'aba gwe bannange okkiriza. Kadaama yannyumirizza ebintu bino ne ŋŋamba owange nina community y'abakyala era ne bakadaama abangoberera. Ensonga zino kanzireete mu mmwe. Era ne ŋŋamba Kadaama ono nzikiriza nsharinge ebintu bino n'abantu bakuwe ku magezi. Kati bannange, Kadaama ono akkirize oba agaane. Naye ng'ekituufu kiri nti Kadaama ono si mufumbo era talina musajja, naye alinayo Ssekadaama we gwe yeeyagala naye naye nga si mufumbo. Kankutusewo Kadaama ono omwewulirireko, wabula mpa endowooza yo mu comment section ku nsonga ya Kadaama ono okufumbirwa baba. Bino bya ddala. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Kaakati wuliriza bulungi. Baba ayagala kuwasa. Wasize otya? Kuliko obukedde wammwe eyo mwakedde butya? Naffe twakedde bulungi, sirina ddaabu. Kati olaba sitole yange eri bw'eti. Ono omusajja yatandika eyo empisa nga maze oba myezi 8 oba myezi 10. Kati yali lumu omukazi yali taliiwo, ye n'ava eri n'ajja wano. Kati we yajja wano amasannyalaze gaali gagenze. Kati amasannyalaze bwe gaagenda twaliwo n'abaana nga mukazi agenze kukola, yali ku ssaawa ng'emu ku 2. Kati amasannyalaze bwe gaagenda n'ajja wano, nze nali ntudde ku ssimu yange nga mpulira music. N'ajja n'ambuuza mbu owulira otya ng'era amasannyalaze tegaliiwo? Ne mugamba mpulira bubi kubanga kati tetulaba kintu kyonna. Omanyi amasannyalaze gagenda ennyumba yonna n'ekwata enzikiza. N'atandika okuneekwatirakwatirawo ne mugamba nvaako. N'aŋŋamba tewali buzibu, nze nkwagala biki.
nga bw'omanyi abasajja. Nze n'aŋŋamba gyako layiti abaana bajja kutulaba. Jjukira abaana weebali naye nga bali mu kisenge kyabwe. Ne ngaana okuggyako layiti ya ku ssimu yange, ettooki ya ku ssimu yange ne ngaana okugiggyako tooki, ne nteekako tooki. Kati awo ne nvaayo ne muleka ne nvaayo ne ŋŋenda eri baana. Kati awo naye n'aswala n'avaayo n'agenda mu kisenge kye. Kati olwaddako era mukazi yali taliiwo, n'avaayo n'ajja n'aŋŋamba mbu nkola masaagi. Ne yeebaka wansi ku ruumu yange, ku kisenge kyange, ne yeebaka wansi n'aŋŋamba jjangu nkole masaagi. Ne mugamba sisobola. Omusajja n'atabuka n'ambuuza ani mukama wo, ani yakuleeta, biki, n'atabukira ddala n'atabuka. Omusajja n'atabuka ne ŋŋamba ono omusajja tagenda kumpisaamu ebbi. N'atabuka. Olwo ne lugenda lwokubiri era n'akomawo ng'eyiseewo ebbanga nga mwezi gumu, era n'akomawo era n'akola ekintu kye kimu n'eŋŋaana. Kati awo omukazi yali taliiwo, n'agenda kulaba, avaayo obwereere bwe, n'atambula obwereere n'ajja. Ate jjukira atambula bwereere akuyita akutuma ate ayagala omutwalire, ate tosobola gaana akuyita akutuma. Ali bwereere yonna yeereeza ebitya, bwereere nga baamuzaala, bwereere n'akutuma kino ayagala omutwalire era n'omutwalira. Kati juuzi wano omukazi naye yali agenze kukola. Omanyi omusajja ateekayo ekanzu mu washing machine ku kiyigo kyabwe, nga si ku kiyigo tuli wano ne washing machine ebiri. Kati ye aleese okuggyayo agireete, n'asigalayo ne yeeyambula, n'asigala bwereere n'ampita ŋŋende egiggyeyo. Kati nze saamanya ali bwereere oba ayambadde. Nagenda kutuuka omusajja ali bwereere n'aŋŋamba lwaki tiwaggyayo enkanzu yange, ne nsirika. Mmanyi nze ebintu ebimu neesirikira bwesirikire, neesirika ne ngiggyayo. N'agamba kwegamba tolina matu towulira, tosobola kwogera, enkubuuzo osirika. Nze ne nggyayo ne ndeeta ne ngyanika. Omukazi webanga waali era akuyisaamu nnyo amaaso, akuyisaamu eggaali. Tayagala mukazi akole ki? Ategeere. Era akuyisaamu nnyo ggaali. Naye omukazi webanga taliiwo, omusajja akyuka, omusajja ne yeetala mu nnyumba yonna bwereere, n'akutuma ebintu, kale ndaba nga kimpitiriddeko. Kati waliyo lumu omukazi yali taliiwo ng'anobye, nti banno bano babatulako wamu. N'avaayo n'ajja. We yajja n'aŋŋamba nakulaba ku TikTok ng'ozina, nakwegomba, Abannayuganda muwooma, njagala ompeeko dakiika wadde 5, nnyamba, mukazi wange tampa, mpozzi biki, mmwe mpulira temuwooma. Ne mugamba sisobola, navaayo mu gundi yange ne ŋŋenda mu ddiiro, ne mbeera ku ddiiro. N'aŋŋamba omwana ajja kukuwulira, twaliwo n'akaana kalenzi kokka, nga maama we yanoba n'omuwala.
kati nga basula wamu n'omulenzi, kati ye yeesooba n'aleekayo akaana ku buliri. Obudde bwali bukedde nga ku ssaawa 3, wano nzuukukawo ssaawa 4:30 okutandika okukola. Kati n'agamba omwana oba yasooba nga mwana yeebase n'ajja. Awo ne nziruka ne muleka wano ne ŋŋenda mu ddiiro. N'aŋŋamba yitawo, oyagala omwana akubuulire biki ne mugamba sidda omwo, oba oyagala fuluma ogende nange nnyingire. N'agamba bino biri ku ffe babiri, oyagala mwana akubuulire. Neŋŋaanira ddala n'avaayo n'agenda, n'amala n'aŋŋamba tokola, ddayo weebake. Nange ne nzirawo ne neebaka paka ssaawa 8 egw'omusana ne bazuukuka ne twetegeka ebyokulya. Kati Jjuuzi olwokutaano omukazi yali yeekituufu taliiwo nga baayombamuko. Omukazi n'agenda n'abaana be ewabweru. Kati bwe baagenda ne nsigalawo ne nkola emirimu gyange nga bulijjo kubanga bandeka nga njoza engoye. Ne maliriza ne ndya emmere ne mala ne nnyingira okwebaka. Kati ye bwe yava eri yayingirawo mpolampola, yagulawo oluggi mpolampola. N'ayingira mbadde ndi ku ssimu yange nga ndi ku overnight. Kati awo we yatuuse n'agulawo n'ambuuza, ono tanaaba kudda? Ne mugamba tanaaba kudda. N'agamba akugambye agenda kudda? Ne mugamba simanyi kubanga taŋŋambyeko. N'agamba kati nja kanzije onkoleeko masaagi mbu nkooye, ne bw'eba ddakiika 5 enkooye. Ne mugamba sigenda kukola, linda mukazi wo ajje akukole, nze siri mukazi wo. N'agamba nedda, naawe osobola afuuka mukazi wange. Kati ne ndowooza nti musajja asaaga. N'avaayo n'agenda. Kati we yagenda yali ataddeko layiti. Ne ŋŋenda ne nkazimya ne ngalawo oluggi. Wano nina n'ekisumuluzo naye tibankiriza osibawo. Okuva we najja wano engeri we tuliwo just n'obwana buto, just ne bbaawe, sisibawo luggi era nsulawo ndigalawo naye nga sisibawo ne koofulo. N'agenda n'akomawo. Kati we yakomawo n'atuula mu katebe n'aŋŋamba nze nkwagala era njagala ofuuke mukazi wange. N'ambuuza bwe mu Uganda olinayo omusajja? Ne mugamba nina omusajja, nina n'abaana. Nekiŋŋamba mukazi wange yaŋŋamba mbu mwayawukana ne bbaawo. Kati mukazi yambuuza mbu oyagala kuddayo olabeko bbaawo? Nze ne mugamba sirina musajja. Ne mugamba taata w'abaana bange twayawukana, sirina musajja. Kati kirabika mukazi yamunyumizaako. Ati madamu aŋŋambye tolina musajja. Ne mugamba nze nina omusajja, tiwandabye nga njogera naye kubanga yagenze ogenda nga twogera ne boyfriend wange ku ssimu, ssekadaama wange nga tuli ku vidiyo koolo. Kati awo n'agamba nedda, nze nkwagala era saagala muntu yenna ategeere bino biri wakati wange gwe naawe, saagala muntu yenna ategeere
ne mugamba kati mukazi wo wategeera n'ansalawo bulago ate nkyali abaana bange bakyali bato n'agamba tasobola bitegeera bosi biki nze nkwagala neŋŋamba sisobola sigenda kukola neyeekayirira jangu ngunyigenyigeko wano mu mulago ne mugamba sigenda jjukira mbadde maze okugyayo mbadde maze onaaba nga nzigyayo nga ndi ku nayiti nyingiddewo okwebaka mwana wa maama nagenze weyagenzewo oti nagenze neyambala nenteekako mpale nenteekako legging neŋŋamba bannange okwerinda si butwa gamba kano erinde gamba wano atabuka wano n'abeera awo kati eddakiika ntono ne tuwulira buno obugundu bwabwe omuntu eba nga avudde wabweru bukaawa ne bukaawa twi n'agamba oba yeewo bwe kijja kuba kizibu naye n'atya n'agamba ejja kuba ddenja n'afuluma n'avaayo mpolampola wano wendi mu luumu yange n'avaayo mpolampola n'agenda n'agulawo n'afuluma mangu n'atambula kati ku ddakiika eyo mukazi ne mpulira ng'aggulawo oluggi naye ekyayamba omukazi we yagguddewo omusajja tagiggyeeyo ekisumuluzo kati ne kimukalubira okuggulawo naye nga mukazi abadde azze ng'asirise kati bwe yagguddewo n'akuba akadde nange neekola ki neneebuzabuza ng'aggulawo oluggi lwange kubanga omusajja abadde tagaddeewo nembuzabuza ng'aggulawo oluggi lwange nembalengeza nemala nenkola ki nenzimya balibu yange nenenzirawo ku buliri bwe nazze ku buliri mukazi dakika nga 5 n'ajja n'ambuuza bba wange yagenze wabweru ne mugamba we wagenzewo oti nga naye akomawo anaaba agenda n'ambuuza ate akomyewo ssaawa mmeka ne mugamba yakadda kati dakika nga 10 nga naawe okola ki otuuka n'agamba kale tewali buzibu ne mwana simanyi ono omusajja simanyi naye mukazi ebanga waali akuyisaamu egaali akantu katini we kati ng'ayombayomba ngeri wayomba na mukazi we engeri wayomba nange naye simanyi mukama y'amanyi naye nga omusajja anfukidde ekizibu oyinza okwambala engoye n'akulaba n'akutunula kati n'akugamba ng'onyumye ng'oluusi wali olunaku we yaŋŋamba ekyo ekigambo wali ekireeteyo omukazi we yangulira naye we yakiŋŋamba kirabika mukazi yakiwulira naye oba n'asirika omukazi yaŋŋamba toddamu ojjambala era nze wano nsiba mu yunifoomu we nyambalako ekireeteeyi omukazi alabira ddala ng'afa era sibyambala yaŋŋamba toddamu ojjambala ojja kwambala nga tugenda waffe oba kutambula oba bw'ojjambala teekako kano kagundi akawanvu ate w'oteekako nange omusajja ayinza okutunula oba oluusi mukazi amulaba ng'antunula ate abamu tulinaako n'akabina omuntu oyinza okubeerawo wadde ng'oli obubi naye ng'omubiri ng'olususu lunyirira ng'ogezze nga w'otambula wooti Mukama ansaasire naye nga si byangu ndi ku kyokyo n'omusajja anfukidde omusajja
oba ngeri gye beeteepiikya oba kyekireetera omusajja okuyimayima. Nkugambye ne kati nva kuzuukuka abadde akyali wano alaba ttiivi yakagenda kwebaka kati. Simanyi oba ngeri weetebeepiikya oba yeereetera omusajja okwegomba, simanyi.